Paalamenti ekunyiza abachina abaweebwa contract ez'okuzimba enguudo eziwera ddala 5 mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga naye ate ne balemererwa okuliyira abo abaakosebwa nga bazimba enguudo zino. Abachina bano abadde boogera ebitakwatagana babadde balabikiddeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bannyonnyola obuwumbi obusukka 47 bwe baali bateekeddwa okusasula abo abaakosebwa olw'enguudo ze baazimba. We have the evidence of the money for and we have the certificate of the evidence. Bano balina okusasula abantu emyaka 2 emabega naye n'okutuusa kati ku ssente ezaabaweebwa okusasula abantu baakozesaako obuwumbi 15 bwokka nga obuwumbi obulala obusukka 32 bakyabulina nga babuzaalisaamu amagoba. Abachina bano ebiwandiiko ebalaze Paalamenti mubaddemu bingi ebitali birambulukufu anti wabaddewo n'abantu be baliyire 4,000 mu ssente za Uganda ekyetedde ababaka obutakkanya nambalire eno nga balowooza nti mpangirire. I was very surprised that we have taken much interest in this. What would be the cost of 4,000 shillings? What kind of piece of land, what kind of crop are you compensating? That is, I believe that is theft of the highest order. Mu lukalala olulaga abantu be baasasula okubaddiza ssente z'ettaka lyabwe balyoke basobole okuyisaawo oluguudo nga mulimu essente entono ennyo ezitasobola mu kwetegeera kwange okwenkana n'ettaka. Kati ne tubasaba abachina ne Chief Government Value batubuulire ezo ssente ziri mu schedule n'abantu be bagenda okusasula omugaso gwa ssente entono bwe zityo kuba nsi bwe nsangamu essente omutwalo gumu 13,000 ne nsangamu 10,000 banjagala kumanya ono ki kye mwamuggyako okuyita mu ttaka lye. Obuwumbi 40 agaabaweebwa okusasula abantu balina okuziteeka ku akawunti etazza magoba era basasula abantu mu bwangu ddala. Abachina kye bataakola era ssente ne baziteeka ku akawunti ez'amagoba. The money instead was put in the general accounts of the contractors. When we looked at the bank statement of these contractors, the contractors are using the money on their day-to-day operations. Yennankulu w'ekitongole kya UNRA Allen Kagina annyonnyodde nti ensonga endala ezivaako okulwawo okusasula abantu be bantu abangi okugamba nti balina obwannannyini ku ttaka lyerimu ekibuzaabuza entegeka z'okusasula. Ownership mu Uganda is still a little bit complicated. Bango osanga omuntu ng'alina ekyapa naye nga kuliko contention waliwo abakiwakanya mu kooti. Bwebanga waliwo kooti case tetukirizibwa kusasula ng'omusango tegunaggwa. Waliwo osanga nga wa kibanja naye nga nannyini ttaka naye ayagala mu compensating. So tulina okumanya nti ekintu kya ownership ekyo tekirwisa land compensation. Enguudo ezaazimbibwa kwe kuli olwa Musita Lumina Busia, Kanoni Sembabule Viira, Oluyo Gulu Acholiba ne Acholiba Musingo ng'era abantu abali mu bifo bino omwayita enguudo zino balina okuliyirwa. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.